Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious enywa nze sebaka nyabo wano ate era tokoowa kkiriza byo bino bigenda kumenya bigenda wala bino bigenda kyaggwe ku mutala nsonga ewasenga mutulabire nnyo sebo imaamu w'ekitundu badde nsaba obubaka buno butuuke gy'oli obw'emisaalo beere kubanga omubaka yatusomesa sallallahu alaihi wasallama tiswadako eyo gy'owaayo esigala ng'ekulukuta yesinga okuba ennungi n'olwekyo mbadde nsaba omusaala egyo ngikwase nga nkakasa nti Allah si mulyazaamaanya buli anaakusalirangako empeereza weziri nesikomaawo omuzikiti abaana beetaaga okusoma Qur'ani embeera nga nsitudde Qur'ani zino tubeere nga tutumbula obusiraamu nga Allah bwe yatugamba nti ali wamu n'eddiini ate agenda giwanirira katina katuliro Allahu Akbar Allahu Akbar olabannoko byange yamira kasidi manyiga mukwano ewole kazikule gazi katapira wano tozijamu ewola lete binole atiya kasini nza kupanoku okuno mwana mutofunze kwenzibita abalala bayayo naira mugende mumikonya gadda abalala mbabuse ekiruge ayetuge aye ono mutute wange nayenga kyalenga kyana kyalenga mama kana lindi nawagawago andiwale nange nyamasafu nyazi kyalenga bantu mwe kyalenga basi Singa mbadde okusaba otegeka omwana oyo muleete mwana mulezi lumba Endo gokusatu mchala yakomyo nga yambadde mushanana nga yambadde blue ne gold niba musaako empeta saba Allah subhanahu wa ta'ala oyo eyakuntondera akunkumire era nga nsaba nga nyingizaako empeta eno nga ntandika ne bisimillahi rrahmani rrahim saba Allah akkirize ya rabbi wamahabba genina ogalaba testimony wali yafa fragment za love mukane bali nnyo kubeera ng'oli mu Club Delta TV tukole omugole tumufunye bwaseka mama sitati n'alaba akazigo bannange salaamu alaikum mugole alaikum salaamu warahmatullah sibetya nno nnyabo lungi nnyo sibetya nno nnyo kiki ng'osiriikiridde ki kye weewuunyiza because I was surprised surprise mbadde sikusuubira olowooza lwaki yasizewo tuleeta nga surprise kuba abadde akimanyi nti neetaaga obeewo ku mukolo gwa kye wakimugamba nali nakimu twakyogeramu naye nga namugamba inshallah Allah wali batusobozesezza nandibadde njagala Delta TV ebeekwata omukolo gwa natagambako nti kati tugenda gireeta naye atalina kye yaŋambye era ndi surprised njagala mugamba kireero nga kusurprisinze bakirizibwa okusala bonna keeki anti mu basiraamu olwedde baadde bawoowe nga bafumbo mwagala nja mwagala ndi mwagala paka kyekikuwanguza mukwano ndowooza kwetegeera just kwetegeera buli omu n'ategeera munne ne muba nga mweyagala okuva ku ntobo y'emitima gyammwe nga temwerimba nti oba mupretendinga bweri basanyu ne mulyeraga nti muli basanyufu bwe wabaawo like ensobi ne musobola ozigonjoola mu buntu
ekigambo mu buntu ga mutuula ne muteesa ekyo nga kirungi mumaze naye ebbanga kinyamu genda myaka nga 8 kitegeeza mulinayo ka bebi tulinayo bebe omu babiri tulinayo omu kale dya kakati lwaki wakkiriza jja eno naye ekibimuzadde mu mwami kuba yasinga kagambo nga kanenda ako yasinga kimugambe wali mu kamera omukwano hambali okimanyi gwosinga nkukkiririzaamu tonimbangako tonsuubizangako n'otatukkiriza nze omwami wange sikeerangako mu makya nemuteeka ku pressure tugende waffe biki so nsaba abawala abali eyo ekintu bakikwata empola omuntu waba akutegedde ng'akulabamu omulamwa ku lwa Allah kyonna kituukirira kati mukanda kayimba kikayagala omuweereza kayimba kenanjagadde omuweereza kashiba tinkwagala bitasangika wanobeera nange wadde abalala bakwefasa bagane beera nange kitegedde soka gompe high five naye maama wadde batulese nga surprise naye ebibuzo ng'obadde obimanyi sikubimanya but njogedde kyempulira ku mutima kuba kyekyo kyempulira siga nti nyina kumala kirowooza kye nyina okwogera kyempulira Sharita. I just love him very much. 15 kalimi kagwayo kaayitawo Kabokamwala yambadde orange ne silver era bw'atyo n'agabira buli yawerekeddeko omwami we ekirabo ate nagenda nesangibwa nga simanyi kunonooza byesaalaba mwana muwala musukireko. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sharita nsaba okwebazaako omwami wange ku kino kyampadde. Sweetheart, barakallahu fikum. Mukwano neyanze okunkyonkoledde neyanze okunsurprisinga nondeetera Sharita kyembadde suubira. Omwagala nali nyina oteekamu kyonna kikyetaagisa. So tuukiriza buli kimu mukwano. Nkwebazaako nkyotuukiriza kyoba oyogedde. Nsaba Allah akumpangaalize era atuwangaaze bw'atyo. Naye nga mukwano ebiseera ebisinga buli wobeera n'omuntu ng'akubeererawo ng'asobola okukumanya kuba nze musajja nti ebiseera ebisinga nyiiga mangu yadde mmala n'entereera naye ate yanjiga ku ekyo n'aba nti amanyi bwankwata n'aba ng'asobola okunkwata nembeera mu mbeera. Akantu kesinza mukensijja mwerabirako kali kamu olunaku lwe nasooka omusisinkana nalina senyiga nandeetera emicungwa ebyo gyankyusa kinene. Kiki? Omucungwa obucungwa gyankyusa kinene nagenda nkola akalala ate akalala kandeetera okuba nti nasalawo nti ye mukazi gwe mba ngenda naye. Akantu ako keyankolera nti olunaku lwe nasooka omutwala out nalinamu emitwalo nga 34 naye yaŋŋamba sente z'omusajja zibaako obuvunaanyizibwa tugenda kukozesa emitwalo 3 njagala amazzi nakatogwe kaba weekali. Ekiki? Nendowooza oba ye muwala akufeera oba amala akola eki yaddako outing ye yantwala omanyi sente ze yakozesa mitwalo 2 nemubuuza ggwe lwaki okozesa 2 naganze eri mukazi ate bwe mba nkusiima esobola okukozesa kyonna naye ggwe oli musajja olina okuba n'obuvunaanyizibwa. So akantu ako kandaga nti ye mukazi gwe nyina okuba naye anzimbye ate era bwenjogerera bagamba buli musajja ali successful bino byonna byentuseeko mukazi ono bwakyankalana buli kimu ekyange kigaana kasitoma we mbambadde wamuddiza mutwalo muddiza nze nali mu bulamu bwange nti okuleeta omuwala nga muleese wange era infakiti muwali asooka okujja ewange kuba naye ebiseera bye nali nakufulamu obuzibu nga banjodde ennyumba nga nkalu
kati nga ntya ofunye omuwala gulamvi omuleeta alabe ennyumba nga ki nga nkalu nesooka nti omuleeta nanga neerwa kitontwalakewo nemugamba owaayi nemugamba naye nyina obuzibu kabanjira kyenali nsuubira okuddamu mwali mu kitanda kikyali kisigaddemu nga kyensuubira okunziramu bwe bati abasajja muba mwagala bakazi kyenali nsuubira okunziramu yangamba nze nasiima muntu sasiima nnyumba era ekintu ekyo kyangumya ne mutwala ewaka ye mukyali yasooka okujja ewange obuto ne mutwala ewaka nalaba ennyumba nga nkalu naye kyasinga okumalako enviiri n'addayo ku mulimu enkeera nansaba ekisumuluzo kyange nga kasete muli kiri nemuwa ekisumuluzo ngenda okudda esepiki stove esigiri amasuuka nga kyataguze muli kyankakasa nti ayagala muntu kuba ebintu bye nasanga aguze ewaka bina kibyandaga mu bulamu njagadde awantu wali we yasangawo ekitanda kyokka olwo wali omutuuza mu ddiiro wayalawo ki era namugamba atuula ku kitanda kubona banga agenda kutuula wansi nze nenyimirira kubanga sayagala nnyo okuleeta mbeyo nti ate kye nali mulabye mu ntandikwa kina kyekyandaga nemanyi newakukwata mpola tekali kakodyo ate ekirala kyeyewuunya nti lwasooka okujja ewange abasajja abasinga agamba nfunye ekyansi naye saamukwata nako ate naye yakiŋŋamba luvannyuma yaŋŋamba ekimu ku byansikiriza okwagala kyo kyewakola naye nsuubira ndi omusajja yenna ayinza okutabukira ate biki musuze mwenna n'abaako byakola ki nenze namuwa tayimu ye saamukola ki ekyo nange muli ate bye yakiŋŋamba nempulira essanyu owaayi ebiseera ebisinga buli woba n'omuntu gw'oyagala ofaayo kale sebo muweereza akayimba muweereza dda n'ayimba ate bulungi Chalinchusa yani Evani ansingira balala Ye yani Alisinga Sumaya Indaila sirira bawalala Olaba lero nyimbe Lijate lo yimba bwanje Alina muwa nawe Sumaina njebibuze Banyiga Sumaina Kale mukongratulating mukwano gosebo Ekisinga mu byonna bwesigwa mpozi n'okubanga tebavudde mu ddiini kasaba kumma ebyo ebibiri omukwano teguyinza gaana ng'obwesigwa we buli nga n'eddiini weeri mu famire nze kimanyi buli kimu tekiyinza gaana ekimere kiikyo ndowooza bibaddeyo bweyagala okwogera sebo katubaleke mugende ku kimere ne kasita emboko yo girabyeyo omwana oyo akuba gwekimanyi tebakadeyoltativitcole marias braido yanyambaza mishanana gino ate era enviire nemeka mukolebwa ka Sharitas ya clinic engato zijja wakato sale center wali eri ku city ku capital arcade opposite park empia ate city braido zapangisa yogawoni mune okwera ku dresses za bwerere omulabe wa Delta TV webali nnyo mukwano mu kaseera kano tubeera tugenda mu kyasinze otusanyusa katukilabe mukwano bantu balina talent Bwete mukano programu ya Febo Wede naye nga njagala kutegeeza nti bobera wasubiddwa olw'Essande essawa 11 otulaba ku Mande essawa zibeera nnya paka mukaaga ale tubeerako ku Delta TV Facebook live ne tubeera mukwano nga tulaba emikolo gyaffe egyo n'abatulabira ku YouTube abali mu America abali e London abali e Sudan abali e Dubai Oman yonna gye musinzira mikwano tubaagala nnyo mwebale kubeera nga mutera okwogera nange ku WhatsApp ne mu booking emikolo mu bwangu tubalagira emikolo gyammwe ku Delta TV tukole okitegedde mukwano atera ne gamba mukwano ankola ne Simon Peter Malene nkola ne William Ndawula n'abalabo nabonna nawalaba TV gwasinga ayagala omukolo gulagira ku Delta TV esimu yange kweri nayo ino booking amangu mukwano mulabe twagoba mu December bambi ne munyiga ne mubeera mwali mwajjale tobo kiraba mukwano so obeero ino ku booking amangu ne tujja ku mukolo gwo ne tujjanjawaza kakati maliriza kile kitete ina kijje ku City Bridals aina gauni opangisayo gauni emu nakwirako dresses zabwere City Bridals ali kamu Plaza Kwente
Entebbe Road edduka namba GF34 oba okiraba mukwano bw'ovaayo ojja ku saluni ekyasinze okukola ku bagole Sharita's Hair Clinic era nga Sharita's Hair Clinic ali ku Nasa Road ekizimbe bakiyita Sal Complex kitundudde mu gaali y'omuka tusomesa n'abagala okuyiga enviiri maliriza nze kennyini akoleza programu eno wano ku Delta TV era gwali mukulaba kati Tomisi nga bwe bakubuuza erinnya lye yenze Sharita mazzi mawanvu. Bye bye. Obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti